Kale nga tugenda okuwummulamu General Katumba Wamala ali omu ku basirikale baba officers aba senior officers 222 abagenda okubanga ati bawummuzibwa mu lunaku olunala agenda okubanga lututegeezebwa mu maaso awo. Ono nagenda kubanga awummula n'abalala 205 nga bano ba junior officers ate n'abalala 136 nga basirikale busirikale. Kakati General Katumba Wamala tawummudde yekka, awummudde ne former Chief Tenancy of Military Intelligence CMI, Chief Brigadier Deputy Charles Asimwe, then kuliko ani omulala Lieutenant General Charles Angana, Major General Geoffrey Kasiga Zitu Sime n'abalala bangi nnyo abasubira okubeera nga ate bawummula era okusinziira ku nteekateeka eyo bajjeno bali 19 Bulamba bagenda okubanga bawummuzibwa. Abagenda owummuzibwa bagenda kuva ku ddaala erya Brigadier General paka ku ddaala erya General ku mutendera guli ogw'aba senior officer. So bubaagaliza mirembe olw'okumaliriza okubanga ate bakoze okuweereza kwabwe okulungi. General Katumba Wamala we tuwogerera ye Minister wa Public Affairs. Public Service. Minister of Public Service saawa zino ndowooza ajja kubanga asigala mu buweereza okwo n'amajja okugenda mu maaso okubeera nga ate ye agannyuka. Kale tugenda kwetoolamu katono nnyo bwe tukomawo tukyalina emboozi endala nnyingi nnyo ze tugenda okubeera nga tunyumya amakyago olunaku olwaleero okyali ku BBS.